God of all the earth. Amazing love, amazing grace. I bow to you. I worship you, oh merciful, compassionate, God of all the earth. Amazing love, amazing grace. I bow to you. Hey, all the glory to you, my love, my breath, the center of my life. Everything that I am today, dear Lord, it's all because of you. Yes, hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo omulokozi waffe ffenna. Mbalamusizaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna, erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Mbatumiddeko nnyo mwenna abali eyo. Wiikendi yatambudde etya? Bigenda bitya ku sayidi eyo? Njagala kukkiriza Katonda nti akukuumye bulungi. Kanzikirize nti Mukama mwesigwa, abadde mwesigwa ffe nga tetuli, era akyali mwesigwa, naye twagala okwebaza ekisa kye ekingi nti kituwaniridde nate era. Oli buterevu, 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 buterevu. Wamu n'omuweerezaawo oluganda Nicholas omuddu mu Kristo okuweereza eri obulamu bwo. Mukama nange ampadde omukisa okwogerako naawe ebigambo bino mu nnaku zino ze tulimu enzibu ennyo, mu nnaku zino ze tulimu ezisemberayo ddala. N'olwekyo omu, babiri, basatu abaganyulwa mu bintu bino mu buweereza buno, njagala kwebaza Katonda akula obulamu bwo. Kitange omwesigwa, njagala kwebaza nate. Oli mukulu, oli mwesigwa. Obadde mwesigwa newankubadde ffe nga tetubadde beesigwa, n'otuwa obulamu, kisa okuyimirira okwogera erinnya lyo. Kya muwendo, kya kitiibwa ffe okwogera ebigambo bino. Twagala okwebaza. Kinzizaamu amaanyi okumanya nti afuga mu nze w'amaanyi okusinga afugira mu nsi, era kya kitiibwa nnyo okukimanya nti amaanyi agazukiza Mukama waffe Kristo okuva emagombe, omwoyo oyo owa Katonda ali mu nze munda, okusinziira Baluumi 8:11. Ebigambo ebyo binzizaamu amaanyi era mbitwala nga bya muwendo mu bulamu bwange. Taata, nkwebaza kubanga gwe omu, luli, leero and forever, paka akaseera konna. Sebo tukwebaza Katonda waffe ow'endagaano, Katonda atambulira ku ndagaano, Katonda anyweza endagaano, Katonda ow'ebisuubizo. You are the God of promises and you fulfill your promises. Osuubiza, otuukiriza. Mukama, tunakuwa kiffe okujjako okugamba nti dizibwa ekitiibwa lwazi lwaffe
olw'edda n'edda kwe twatemebwa maanyi gaffe kikolo kya Yese, gwe ayitibwa omwana wa Dawudi, gwe ayitibwa omwana wa Ibulayimu, kubanga ensigo ey'okukkiriza yasibuka mu Ibulayimu ate maashikataraba. Oli wa muwendo Mukama, tukwebaza. The power of God is everywhere. The power of God is everywhere in this house. Waliwo ekintu kye tugenda okwogerako ffenna olunaku olw'olwaleero. Twakitandikako tukitandikangako mbadde ndi mu kulowooza omulabe w'ekkanisa, naye kino kirala. Olunaku lwali lwakumeka? Lwali lwa Sunday, ssaawa zaalinga 7:30 nafuna eddoboozi ne lyogera mu nze munda, ng'eddoboozi liŋŋamba nti mu nnaku zino tubeere beegendereza, nnaku zino ezisembayo tubeere beegendereza nnyo. Ekisooka, eddoboozi lyaŋŋamba nti Katonda agenda kwogera nnyo naffe. Mwoyo Mutukuvu agenda kwogera nnyo naffe mu birooto n'okwolesebwa. Ekyo nno bw'aba akyogedde tekitegeeza nti takyogerangako, kubanga mu Yoweri yakyogera ne Peter yennyini n'akiddamu mu ndagaano empya, bikolwa by'abatume. So si kipya, naye nga bw'omanyi nti waali okutujjukiza bwe tuba nga tetukyajjukira, ye waali okutujjukiza. N'olwekyo ngenda kusaba beera mwegendereza nnyo, beera mwegendereza nnyo enjogera ya Katonda. Ekirooto kyonna ky'obeera ofunye wegendereze, tokitwala nga kyakusaaga. Okwolesebwa kw'obeera ofunye tokutwala nga kwakusaaga, kuliko amaanyi gaakwo. Nkiddemu, ekirooto kyonna ky'obeera ofunye kitwale n'obwegendereza, tokisuula. In fact, singa kiba kisobose ofuna n'ekitabo n'owandiika ekirooto ekyo ky'obeera oloose, obuteerabira. Kiddamu, Katonda agenda kwogera nnyo mu birooto n'okwolesebwa mu nnaku zino ze tulimu ezisembayo. Ekigambo ekyo kyagenza okujja gye ndi nga si kipya, seewuunyiza wadde n'omulundi n'ogumu, kubanga Yoweri yennyini yakyogera. Yoweri yakyogera. Yoweri mmeka? Yoweri 2 mmeka? Mala okulabayo. Tugenda kwogera ku birooto n'okwolesebwa mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Ngenda kusaba obeere muwuliriza mulungi, ate era ngenda kusaba oyige. Tugenda kwogera ebintu bingi ku birooto bino. Tugenda kwogera ebigambo bingi ku birooto. Amiina. N'olwekyo nkusabye obeere mwegendereza nnyo 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 nga gye nkikomezza mukwano gwange. Everything that I
kola nange Yoweri 2:28 Yoweri 2:28 bwe nsirikiriramu mukwano gwange omwagalwa mbeera nkuwadde omukisa omwoyo omutukuvu ayogere n'obulamu bwo. Yes, nange mwoyo mutukuvu aba ayogera. Tugenda kwogera ebigambo, ebirooto n'okwolesebwa. Yoweri 2:28 awo olulituuka oluvannyuma tuli ffenna. Awo olulituuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri, kale batabani baabwe ne bawala baabwe baliragula, abakadde bammwe baliroota ebirooto, abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Ennaku ez'oluvannyuma, tuli mu nnaku zino za luvannyuma, tuli mu kaseera akazibu, tuli mu kaseera akasembayo. Buli omu nga yeebuuza Katonda ayogera atya, buli omu nga yeebuuza ntegedde ntya Katonda bw'ayogera. N'ekigambo kye njagala okutegeeza, Katonda ayogera. Eddoboozi naliwulidde, nabadde ndi mu kulowooza ku bubaka buno ti naye ebiseera bino Katonda agenda kwogera nnyo mu birooto n'okwolesebwa. Of course nabadde sisobola kukigaana kubanga kyawandiikibwa, nange nabadde nina obukakafu. So beera mwegendereza, awo njagadde nsooke nkutegeeze, beera mwegendereza ebirooto by'oloota. Tugenda kulaba ebika by'ebirooto, tetugenda kuvuunula birooto, naye tugenda kulaba ebika by'ebirooto. Bangi boogera ebintu bingi ku birooto, bangi boogedde ku birooto, bangi bavuunudde ebirooto. Mukama yeebazibwe. Olwaleero tulina naffe ekintu kye tugenda okugatta ku maloboozi gaabwe ku nsonga eno y'ebirooto n'okwolesebwa. Ebirooto kye ki? Bw'oba oyogera ku kiyitibwa ekirooto, tosobola kulekayo kiyitibwa vision oba okwolesebwa. Okwolesebwa kutambulira wamu n'ekirooto. Bw'oba tofunye kirooto, osobola ofuna okwolesebwa, kubanga Yoweri 2:28 yakiragula. Kama yebazibwe. Yoweri 2:28 yakiragula dda. Ate ne ba Peetero nabo ne bakiraba ne bakiddamu mu bikolwa by'abatume 2:17 nti Katonda nga bwe yayogera mu nnaku zino ez'oluvannyuma eri bonna abalina omubiri, Katonda agenda kuyiwa omwoyo gwe, balagule, baloote, bafune n'okwolesebwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Now olina okubeera omwegendereza ennyo nkiddemu. Beera mwegendereza ekirooto ky'ofuna kyonna. Nalikuwadde amagezi. Oyinza obwongo obutakitereka naye wali kiwandiise ewantu n'ennaku z'omwezi n'omwaka mu kitabo kyo. Awo nnaku bwe ruti naloota ekintu bwe kiti. Kye bayita ekirooto kijja weebase. Kirooto kijja weebase. Kye bayita okwolesebwa kijja teweebase. Okwolesebwa kujja teweebase. Okwolesebwa kifaananyi kimyanso kya kifaananyi, naye osobolera okulaba vidiyo naye ng'oli mu kwolesebwa. Olaba ekintu ng'okozesa amaaso go
ag'omu mwoyo kye tuyita spiritual eyes. Gano amaaso ag'omubiri geebikka bwe cu, ag'omwoyo ne geggula n'olaba ensi ey'omwoyo kyeyogera. Kamaffe ebazibwa okwolesebwa kye bayita vision oba wali kiyise trance kisala cu, it appears very fast, kirabika mangu. Ebiseera ebisinga kibeera kiconveyinga elevation, kibeera kireeta okubikkulirwa, kiba kyakubikkulirwa, kiba kireeta message nga yakubikkulirwa. Kisobola era okuleeta message nga si yakubikkulirwa, naye yemu ku ngeri Katonda gy'ayogerako naawe. Ebeera very fast, singa tayagadde kulinda mu kiro nga webase ng'alaba obudde buyise, aleeta okwolesebwa. Omusajja omu ayitibwa Peetero yafuna ekiyitibwa okwolesebwa kuno. Bikola by'Abatume, yali Bikola by'Abatume 10 olunyiriri lwa 9. Peetero yali ayambuka okusaba nga banatera okutuuka mu kibuga. Peetero n'alinnya ku nju waggulu okusaba. Zaali mu ssaawa za 6 n'ayambuka waggulu okusaba. Bayibuli etusomesa n'alumwa enjala n'ayagala okulya. Bino ebigambo ojja bisanga mu Bikola by'Abatume 10 lunyiriri lwa 9 ne 10. Yalumwa enjala mu ssaawa ey'okusaba ng'ey'omukaaga n'ayagala okulya. Naye bwe baali nga bajjula, Bayibuli tusomesa baali bajjula emmere, omwoyo gwe ne guwanyisibwa. Tukaddemu ffenna, omwoyo gwe ne guwanyisibwa, vision ne guwanyisibwa. Mukama yeebazibwe. Ne guwanyisibwa omwoyo gwe ne guwanyisibwa. He was transfigured. Tukigambe nti he was transfigured. Omwoyo gwe ne guwanyisibwa gwa Peetero. Bayibuli tusomesa nti yalaba eggulu nga libikuse, ekintu ne kimukira nga kifaanana essuuka ennene, mwe mwava eddoboozi. So tufuna ekiyitibwa okwolesebwa nga Katonda ayogera naffe. Osobola okutuula awo n'obeera nga ayebase mu sekendi 2, sekendi emu yokka Katonda aba akulaze ekiddako. Katonda aba ayogedde naawe ekiddako, kubanga ensi eri ey'omwoyo gye twogerako eri very fast, edduka misinde, temanyi na kitangaala, temanyi na kutemya. Sekendi emu obeera walabye dda ebintu ebigenda okubeerawo mu myaka 10 mu maaso nga bigenda kutwala emyaka 5. Osobola okulaba firimu ya ssaawa nnamba mu sekendi emu, ensi ey'omwoyo bwetyo bweri. Osobola okulaba ebintu eby'olunaku olulamba n'obiraba mu sekendi 2, ensi ey'omwoyo bwetyo bweri. Kakati bwe tumala okutegeera ekiyitibwa okwolesebwa, njagadde nkuyiseewo otegeere ekiyitibwa okwolesebwa, tujja kukirabako mu maaso awo.
naye ebiseera bisinga Katonda ayogera nnyo mu birooto olw'ensonga nti omuntu aba yeebase ng'emitawaana gy'ensi givuddemu ejjo olunaku. Mu kwolesebwa ayogera naye si nnyo. Lwaki? Nti omuntu aba adduka atawankana, amaaso gamuli ku birala, so okwolesebwa kuba kuzibu okujja. Mukama yeebazibwe. Edda nafunako ku kiyitibwa okwolesebwa, twali mu kkanisa eyo mu kyalo waggulu ku lusozi nga tuli mu kusaba, yali overnight Kabaale, bayitayo Kabaale, ewa omuweereza wa Mukama Bishop Kato Waswa, Kato twamuyitanga Kato Waswa ne Kato. Nafuna okwolesebwa nga ndi ku kituuti. In fact nali ngenda kubuulira ekiro ekyo, nali ngenda kubuulira ne neraba nga nnyimiridde ku kituuti. Musumba wange ebiseera ebyo Senkaayi Bujubi, abamanyi Bujubi, God's Revival Church, nga bishop waayo omukulu atwala amakanisa ga God's Revival Church Gerard Majela Kasozi Airikiti Masaka. Nafuna okwolesebwa nga nnyimiridde ku kituuti ne ndaba nga nkutte ffene nga mutadde ku kiti kwengenda okumutemera, nga bampadde ne ffene omulala wano ebbali, waliwo amuleeta, waliwo ampa ffene. Akati ne nkwata ejjambiya nteme ffene, ejjambiya neegaana okutema ffene, ne nkozesa amaanyi gaali mangi nnyo okutema mu ffene ayolikemu. Ffene n'agaana, ne nwana ffene n'agaana. Ne ntunula ngenda okulengera nga biffene bingi weebiri, naye ffene agaanye okutemebwamu n'ejjambiya. Ne kimyanso ne kibula. Kye nakola ne muzza ebbali muzeeyi, ne mugamba muzeeyi, ndabye ekintu naye sikitegedde, kimpiseeko emisinde bweswi, sikitegedde. Biseera ebyo nga ninga Samwiri nga Katonda amuyita, ne mugamba sitegedde kirooto kwolesebwa kuno, sibimanyi na kubimanya, nga nekitibwa okwolesebwa sikimanyi. Nantuuza naŋŋamba tugenda kwogera, sooka omale okubuulira. Naye saba Katonda, Katonda bagenda kubuulira, akuwa amaanyi okuyimirira. Bw'ona amaliriza tujja kwogera. Ne twogera. Bwe twayogera nantegeeza nti Katonda akuwadde ekigambo kyekitala. Katonda akuwadde ekigambo kyekitala. Naye tekinnaba kukola, tekinnaba kukola mulimu gwakyo, kubanga ekigambo kya Katonda kitala, kisala, kyawula obusomyo n'amagumba, kyawula omwoyo n'emmeeme. Bibulaniya eyo gye yantwala. Mukama yeebazibwe, kubanga ekigambo kya Katonda kitala okusinga ekitala eky'obwogi bwonna obubiri, kisala eruyi n'eruyi. Naŋŋamba ekigambo kya Katonda kirina kubanga kisala. So bwe kiba nga tekisala, tegeeza ekiri mu gwe tekinnakola makulu mu bulamu bw'abantu. Kirina okusala ffene ayulikemu, kirina okusala ffene ayulikemu, kirina okusala ffene ayulikemu. Nambuuza kibadde kifaanana kitya? Ne mugamba kibadde kirabika nga
kiriko obutalavu kiri awo tekisala kiddugala nangamba ekitala kya Katonda kirina kubanga kimasamasa kwekwolesebwa okwo ne mubuuza nkoze ntya kati nkoze ntya nangamba genda wa mami akuwa magezi nenziruke wa mami mukyala musumba nangamba kola bwoti okole ne bwoti kigenda kutereera nenkola kyenakola. Mukama yebazibwe. Katonda asobolera ddala okwogera naawe mu kwolesebwa ne mu kirooto. Ensangi zino waliwo enjigiriza ezisomesa nti Katonda tayogera nnyo mu birooto. Bannafuya enjogera ya Katonda mu birooto n'okwolesebwa kubanga batunuulira olunyiriri oluli mu Bayibuli oluli mu Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olusookera ddala. Ne bakola ensobi ne bakuba kye bayita ebirooto. Ebirooto tugenda kubiraba wiiki eno yonna tuli ku birooto n'okwolesebwa. Etupapa genda kubiraba ebika by'ebirooto. Mukama yebazibwe. Katonda ayogedde naffe mu mulembe guno. Katonda edda nga bwe yayogeranga mu bitundu ebingi mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe mu bunnabbi. Wuliriza abasajja bano engeri gye basomesa kubanga ebintu bino njagala tubikugambe ng'okimanya nti beera mwegendereza okusingira ddala mu nnaku zino ezisemberayo ddala oleme kuyitibwako. Bakusomera olunyiriri luno lwengenda okusomera Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olusookera ddala. Katonda edda bwe yayogeranga wangi. Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bunnabbi mu bannabbi. Olwokubiri nagamba nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Kakati ne batandikira awo ne bakutegeeza nti ennaku zino ez'oluvannyuma Katonda ayogedde naffe okuyita mu mwana. Bwe batyo bwe bakireeta mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Katonda ayogedde naffe okuyita mu mwana. Saagala nkuzannyire maloboozi ago kubanga si ye puroguraamu, tuligazannya olulala. Njagala otunulire Bayibuli yo gyetegereze, soma olunyiriri olwetegereze. Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olusooka. Nina ekintu kye njagala nsooke nkiriyalinge. Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olusooka. Ojja kuwulira abayigiriza nga bakutegeeza nti Katonda edda bwe yayogeranga mu ngeri ennyingi mu bitundu ebingi eri bajjajjaffe mu bunnabbi, naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma
ayogedde naffe. Bajja kukozesa akagambo ayogedde naffe. Mpuliriza mukwano, njagala tugende empola. Ayogedde. It is present. Ayogedde naffe. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogedde naffe okuyita mu mwana. N'olwekyo nga baagala okuleeta point egamba bw'eti, nkusabye ompulirize, nga baagala okuleeta point egamba nti mu nnaku zino Katonda takyayogera nnyo kuyita mu birooto na kwolesebwa, wabula ayogedde naffe okuyita mu mwana. Audio nzirina, si y'ensonga etulese olwaleero okuplayinga audios, naye ensonga endeese olwaleero kukulaga nti Katonda ayogera. Era ebirooto by'ofuna bivaawa, era lwaki obifuna? Ale yampuliriza, njagala tuddemu tusome Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olusookera ddala. Buli w'owuliriza omuntu nga asoma olunyiriri luno ng'alujja mu mutwe ng'ayogera ayanguwa. Katonda mu biseera bingi, mu ngeri ennyingi, yayogeranga edda eri bajjajjaffe mu bannabbi. Abamu bagamba mu bunnabbi, abamu bagamba mu bannabbi. Tewali buzibu. Olwokubiri lugamba mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Kakati wano ebiseera bisinga we batera okukwatira abantu obwongo. Wano wengenda okusomera mu lunyiriri olwokubiri we basinga okwatira abantu obwongo olw'okwagala okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Bagamba batya? Bakugamba nti naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma Katonda ayogedde. Ekyo kibeera kifu 100 very wrong. Si bwe kiri. Ekigambo kiri yayogera. Olunyiriri olusooka olw'Abebulaniya lugamba Katonda yayogeranga mu bitundu bingi edda. Olunyiriri olusooka olw'Abebulaniya, Bebulaniya esooka n'olunyiriri olusooka, Katonda edda bwe yayogeranga. It is past. Si bwe kiri? Past. Bayibuli tusomesa Bebulaniya essula esooka olunyiriri lwakubiri. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera. Kiri yayogera naffe mu mwana. Tekiri ayogedde naffe, kiri yayogera. Nkaddemu emirundi emeka okategeere? Ne bwe tunaamaliriza ku kano njagala okategeere. Omuntu yenna singa avaayo n'owulira ng'asomesa, kubanga abantu ab'enjigiriza ez'obulimba tubategeerera mu Bayibuli. Si buli nkiddamu okusoma ennyiriri ennyingi nnyo ng'ozijja mu mutwe tekitegeeza nti omanyi Bayibuli. No. Tukaddemu Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olusooka. Nkiddamu, abyowulirayo omuntu ng'ayigiriza nti ennaku ez'edda Katonda yayogera naffe, yayogera ne bajjajjaffe okuyita mu bunnabbi oba okuyita mu bannabbi, naye ennaku zino ez'oluvannyuma
ayogedde naffe. Akagambo ako kakulu nnyo, oba olinawo kawandiika kawandiike. Ayogedde naffe. Kasazeeko bw'oti nti ayogedde naffe. Omuntu yenna kasita ayogera akagambo ako, ennaku zino ez'oluvannyuma Katonda ayogedde naffe okuyita mu mwana. Teekawo x markinga, manya byagenda okuzzaako bifu. Lwaki? Kubanga baakikwata mu mutwe. Luyimba nga bwe bayimba oluyimba olw'ekyawandiikibwa kino ekigamba Bayibuli esomesa ebyensi bituyigirize, eby'omu ggulu luliwa. Teri lunyiriri mu Bayibuli. Bw'oba olulina nja kwenenya. Naye sirabangako lunyiriri mu Bayibuli nga lutusomesa nti ebyensi bituyigirize eby'omu ggulu. Era ng'olunyiriri olugamba tokomanga ku oyo Katonda gwe yafukako amafuta. Olwo lunyiriri waliwo abalwefunza, abakozi b'effujjo mu kkanisa, abakozi b'eddalu mu kkanisa balwefuga, tebagambwako. Banga bonna abagambako bo bafukibwako amafuta. Gwe tewafukibwako mafuta, gwe wafukibwako peteroli. So bo abafukibwako amafuta tobakomako kubanga bafukibwako amafuta. Olunyiriri terulina tayito ya muntu gwe lwogerako nti tokomanga ku pasita, tokomanga ku bishopu, tokomanga ku levulandi, tokomanga ku gundi. No. Olunyiriri luli jeno. Ate era lwali lwogera ku kintu kirala nnyo. Kakati weegendereza nnyo. Ennyiriri ezimu tuzikozesezza okutuukiriza ebyetaago byaffe. Bebulaniya essuula esooka, olunyiriri olusooka nkiddamu. Omuntu singa avangayo n'ayogera, edda ennyo Katonda yayogera ne bajjajjaffe mu bunnabbi, naye nnaku zino ez'oluvannyuma ayogedde naffe okuyita mu mwana. Ayogedde. Olwo lunyiriri lubeera lufu, aba lujje mu mutwe. Olunyiriri luli yayogera. Kyonna kye yali yeetaaga okwogera ekikwatagana n'obulokozi yakyogera n'omwana we. Ayogedde naffe okuyita mu mwana. Si ayogedde, kiri yayogera. Yayogera. Kati omuntu bw'aleeta ekigambo nti ayogedde, byanjawulo. Yayogera. He has spoken in these last days. He has spoken. Tekiri not speak. Nekiri he has spoken. Kitegeeza eno it is a past participle. Past participle. Past participle. Past participle. It is expressing the completed mission. Yayogera. Chaggwa. Yayogera. Yayogera. Kuyita mu mwana. Mukama yibazibwe. Ate era tekitegeeza nti bw'abanga yayogera nti takyayogera, asigala akyayogera. N'olwekyo mwegendereze. Njutte obudde ku kintu kino nga nkusaba weegendereze. Soma Bayibuli eyo, olunyiriri olusooka olw'Ebebulaniya lujja kulaga yayogera. Katonda edda bwe yayogeranga ojja kalabawo. Olwokubiri nalwo lujja kugamba mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera. Tekiri
mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogedde. Bw'ogamba ayogedde kafu kiri yayogeranga. Lwaki? Kubanga ebigambo byonna Kristo bye yali alina mu ye byali si bibye, byali birina gye biva. Kwe okwogera Bayibuli kwesomesa, yayogera. Naye lwakuba nti abantu balina ebigendererwa byabwe mu njiri, balina ebigendererwa byabwe mu njiri, basindika ekintu bwe bakyagala bo bafunemu. Yokaana 12:48 tugenzeyo ffenna. Yokaana 12:48 paka 49. Yokaana 12:48 soma. Aneti Nantale woli mukwano ebigaalo Gladys Folomera mwe mutera otusomera ebyawandiikibwa wano bazaamu. Yokaana 12:48 paka 49. Agaana nze n'atakkiriza bigambo byange alina amusalira omusango. Ekigambo kye nayogera ekirimusalira omusango ku lunaku olw'enkomerero. Lwaki? Olwa 49 lutuwa ansa. Kubanga sayogeranga nze ku bwange wangi, sayogeranga nze ku bwange, naye Kitange eyantuma ye yandagira bwe ŋŋamba era bwe njogera. Kitegeeza nti Kristo ebigambo byonna byazze ayogera si bibye. Nedda, alina gye yabijja. Alina eyamuwa ebigambo abiyogere, ayogere naffe. So buli kigambo ekyava mu Kristo kyali kirina gye kiva eri kitaawe ayogere naffe. Katonda yayogera naffe. Katonda yayogera naffe okuyita mu mwana mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Bye bigambo by'obulokozi ebyajja gye tuli. Kati bino byanjawulo nnyo n'ebirooto. Buli asoma olunyiriri luno ng'ayagala kuluyingiza mu birooto mukyamu. Kubanga luno olunyiriri terujja mu birooto, luyingira mu Kristo. Ebigambo Katonda bye yayogera naye nga byaffe. Kristo agamba soogera ku lwange, ebigambo bye njogera bye bigenda okubasaliza omusango. Bigambo ki ebyo? Njiri. Mukama yebazibwe. Njiri yegenda okubasalira omusango, si byange ebigambo bye mbagamba. Yokaana 17 eyo Kristo alina ebigambo bye yayogera. Alina ebigambo bye yayogera. Buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Yokaana 17 3 4 5 6 7 8. Tukaddemu Yokaana 17 3 4 paka 8. Tukaddemu
Yokaana 17:3 buno bwe bulamu obutaggwaawo, okutegeera gwe watuma, okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima, n'oyo gwe watuma Yesu Kristo. Olwokuna nze nkugulumiza ku nsi, kubanga omulimu gwe wampa okukola ngukomekereza. Omulimu gwe wampa okukola ngukomekereza. Kitegeeza nti ne Kristo yennyini ng'ali wano ku nsi, byonna bye yakola, ebigambo bye yayogera, yali ali ku komandi. Waliwo yali amugambye abiyogere eri ffe. Olwokutaano Yokaana 17:5 ayi kitange ne kaakano ngulumiza gwe wamu naawe mu kitiibwa kiri kye nnali nakyo awamu naawe n'ensi tennabaawo. Njolesezza erinnya lyo, abantu be wampa okubaggya mu nsi baali babo, n'obampa nze nabo bakutte ekigambo kyo. Wangi Yokaana 17 olunyiriri lwa 7. Yokaana 17 olunyiriri lwa 6. Njolesezza erinnya lyo, abantu be wampa okubaggya mu nsi baali babo, n'obampa nze nabo bakutte ekigambo kyo. Kyekiriwa? Kyekiri ekiri mu Bebbulaniya essula esooka n'olunyiriri olwokubiri. Ennaku zino ez'oluvannyuma Katonda yayogera naffe okuyita mu mwana. Tayogedde naffe wabula yayogera dda. Bino ebigambo Kristo byayogera oba bye yayogera byali bya dda nga bakyali mu kitiibwa bombiriri. Kati okujja okubyogera yali atuukiriza mukolo, yali atuukiriza ebyo bye baamuwa okukola, naye babyogera dda mu miitingi eyatuula mu ggulu nga n'ensi tennabaawo. Kati Kristo agamba nti baabano bakutte ekigambo kyo. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa biva mu ggwe. Yokaana 17 olunyiriri lwa 7. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa biva mu ggwe, si byompadde. Olunyiriri terugamba byompadde, olunyiriri lugamba bye wampa. Kitegeeza dda bye wampa. Ebigambo bino bye baawa Kristo ayogereko gye tuli baabimuwa dda nga n'ensi tennaba kubaawo. Yokaana 17:5 olunyiriri lwa 8 lutuyinza okumaliriza nalwo. Yokaana 17:8 kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde. Wangi kwata ku mutwe gwo nkulabeko. Olina peeni? Olina ekitabo? Ebigambo Yokaana 17 olunyiriri lwa 8 kubanga ebigambo bye wampa mbibawadde. Bye wampa. Bye wampa. Ebigambo bye wampa mbibawadde, si byompadde, bye wampa. Mishoni ya Yesu etandikira mu ggulu, tetandikira ku nsi. Etandikira mu ggulu, tetandikira ku nsi. Mission etandikira mu ggulu, tetandikira ku nsi.
etandika nga n'ensi tennaba kubaawo, nga n'emisingi gy'ensi teginnasimbibwa, nga Kristo waali ng'omukoza. Yokaana 17 olunyiriri lwa 7. Akano bategedde nga byonna byewampa biva mu ggwe, byonna byewampa biva mu ggwe. Bategedde nga byonna byewampa biva mu ggwe. Olunyiriri lw'omunaana, kubanga ebigambo byewampa, olire akiddamu, bategedde byonna byewampa biva mu ggwe. Olunyiriri lwa 7. Olunyiriri lw'omunaana, kubanga ebigambo byewampa, era kizeemu, kubanga ebigambo byewampa mbibawadde. Kitegeeza ki? Bamuwa ebigambo nga byaffe. Kitegeeza ki? Katonda yayogera naffe okuyita mu mwana. Wangi? Katonda yayogera naffe okuyita mu mwana. Kadde mumpulire. Kaddemu. Njagala ekigambo ekyo kiddemu. Katonda yayogera naffe. Si Katonda ayogedde naffe, no. Oli ajja kujja asimba enjigiriza. Katonda ayogedde naffe okuyita mu mwana. N'olwekyo ekigambo kya Katonda ye mwana. N'olwekyo ekigambo kyonna ky'atayogedde nga si kya Bayibuli, ekyo kiba kiva eri Sitaani obadde ki. Bwe batyo bwe batandika. Ekigambo kyonna Katonda ky'atayogedde, era Katonda ky'ayogedde, kiba kirina kuva mu Bayibuli. Bw'ofuna ekirooto nga tekyekuusa ku kyawandiikibwa kyonna, ekyo Katonda aba takyogedde, kubanga yogedde naffe okuyita mu mwana. Wangi, oli nno watandikira okugamba Bayibuli bw'ebanga teyogeranga ku muzimu guyitibwa kawuula, n'olwekyo ekyo kifu obadde ki. Olwo nno omanya ayagala kusimba B'Ebbulaniya essula esooka olunyiriri olwokubiri akugambe nti Katonda ayogedde naffe okuyita mu mwana. No, ekyo kikyamu. Olunyiriri luli nti yayogera naffe okuyita mu mwana. Biki bye yayogera naye? Bye bigambo ebiri mu Yokaana 17:5 paka 8. Ng'ebigambo Katonda bye yayogera ne Kristo, yayogera naye dda emyaka kakadde mu bukadde mu 1859 yongerayo emyaka, yongerayo emyaka 1,000 kakadde 1,000 trillions. Kundi ki ezisingayo obungi? Digits ki ezisingayo obungi? Trillions, simanyi biki trillions. Myaka gy'otamanyi, gy'otasobola na kujjukira na kulowoozaako dda nga bwe liri edda nedda. The Ancient of Days, he is the one. Yayogera dda. Ng'ebigambo byayogera nga n'ensi tennaba na kusimbibwawo, nga Kristo atudde wali ng'omukoza. Kristo bibino ebintu abizza. Era olaba ne Kristo bw'aba ayogera tagamba nti ebigambo by'oyogedde, tagamba nti ebigambo
by'oyogedde. Agamba atya? Ebigambo bye wayogera. Yokaana 17 olunyiriri lwa 7. Akano bategedde nga byonna bye wampa biva mu ggwe. Byonna bye wakola ki? Bye wampa biva mu ggwe. Kitegeeza byadda. Singa Kristo yagamba ebigambo by'ompadde, kitegeeza nti missioni eyo yamugwirako awo nga tategedde. Olunyiriri olw'omunaana, Yokaana 17:8. Kubanga ebigambo bye wampa, ebigambo bye wampa mbibawadde, ne babiganya, ne bategeera mazima nga nava gy'oli. Nava gy'oli. Ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Bakkiriza ebigambo byo. It's all because everything that I am, you need to let him hear those voices today. It's all because Bebulaniya essula esooka tumalirize. Amiina. Katonda edda, Bebulaniya essula esooka, wegendereza ebigambo bino wammanga yayogera. Tebiri ayogedde. Tekiri ayogedde. It's not present but past. Katonda edda bwe yayogeranga mu bitundu ebingi ne mu ngeri ennyingi eri bajjajjaffe mu bunnabbi. Bebulaniya essula esooka olunyiriri lwa 2. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera. Okitegeera, tuli mu nnaku zino za luvannyuma, naye yayogera dda naffe. Nnaku zino ez'oluvannyuma yayogera naffe mu mwana gwe yassaawo okuba omusika wa byonna. Mukama yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna. Yoweri 2:28 tuggalewo. Yoweri 2:28 tuggalewo mukwano gwange omwagalwa. Yoweri 2:28 tuggalewo. Yoweri 2:28. Yoweri 2:28. Awo oluli tuuka oluvannyuma ndifuka omwoyo gwange ku bonna abalina omubiri, kale batabani bammwe ne bawala bammwe baliragula. It is future, not past. Abakadde bammwe baliroota ebirooto. Abalenzi bammwe baliraba okwolesebwa. Bino ebigambo Yoweri yabyogera. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bye bino ebiseera bye tulimu eby'oluvannyuma, bye tulimu, Katonda akyayogera okuyita mu birooto n'okwolesebwa. Ebigambo bye yayogera naffe okuyita mu mwana nga ye Kristo yabyogera dda. Kristo n'abituwa bye bigambo by'obulokozi. Ebyo yabyogera dda era yabifuna dda nga n'ensi tennaba kutondebwa.
tebirina we bikwataganira na birooto na kwolesebwa. Kubanga si buli kigambo Katonda kyagenda okwogera naawe mu kirooto n'okwolesebwa nti kiwandiikiddwa mu Bayibuli. No. Katonda waffe si munnaddiini nti atambulira ku bbala limu nga lya mupaatiri. Nedda. Atambulira ku bbala limu nga lya musota. Olaba n'omusota gweyubula. Atambulira ku bbala limu nga lya nfudu, nga lya nte. Katonda waffe si bw'atyo bw'ali. Katonda waffe ayogera. Ayogera okuyita mu birooto n'okwolesebwa. Njagadde olunaku lwaliro nkole introduction eno. Tugenda kudda tutandike ne Yobu 33:14 paka 15. Tutandike okutematema ekiyitibwa ebirooto. Lwaki Mukama takumpeera omukisa? Obadde nange muweereza Mukama mu Kristo Nicholas wano ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Fellowship Center. Nkwagala nnyo. Nasanyuka ate nga tukulabyeko. Nasanyuka ngozze okwogerako naffe. Tugenda kuwa link awo. Jjo tubuzeeko twogereko ffenna. Oyinza oba olina ekibuuzo oba oli awo oyagala tusabeko ffenna. Okusingira ddala kusaba kyoyize na kibuuzo. Olw'ekisa kya Katonda tujja kuddamu. Bwe tunaaba tetusobodde kuddamu tujja kuddamu. Mukama akunjagalire. Babaye. Tuddemu olunaku olw'enkya. Mukama bantu bano babikke mu sayigo ogw'omwana gw'endiga nsabye. Amiina. Babaye.